Mutereevu n'olwaleero nkwaniriza yasalawo okubanga otambula naffe mu Emboozi za Buganda. Ebyafaayo bino bizibu nnyo byakuŋŋaanya. Nkukakasa nti gwe yasalawo okutambula n'Emboozi za Buganda okuva kitundu ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna ekyokutaano oba leero tuli mu kitundu kya mukaaga bw'obanga ofunye omukisa okulaba ku Emboozi za Buganda ebyafaayo bino bizibu ne bw'oba ogenze kusoma butabo kyemmanyi bizibu byakugenda byonna n'obisanga mu katabo kamu ne bijja nga byegoberera wabula omukisa gw'olina nti ffe tukwata ebintu byonna okuva wonna wonna w'osuubire wayinza okubanga ewali ebyafaayo bya Buganda ne tubigattagatta ne tubeera nga tujja ne tukutuusaako ettu eriri awamu n'ofolowinga nti Buganda etandikirawo naddako kiki ekyaliwo awo tewali kyonna kyonna kibuukibwa mpozzi neno ze tunagenda mu maaso nga tulondobayo emu ku emu. Mu kitundu ekyokutaano tusemba okulaba nga omulangira Kimera akomezebwawo mu Buganda nga amaze okuseerera abamu ku baali bamuwerekedde bajja nakaba bwe yali nga amaze okuba nga aseerera wakati mu lutabaalo yali agenzeeko okubanga anoonya enkumbi ezikomyawo mu Buganda okuliwa nga ekyali ekibonerezo ekyokuliwa ku misango gye yali ajjizza okusinziira ku kabaka Nabaka eyaliwo mu kaseera awo ne Katikkiro we Walusimbi bagamba nti abaali bamusanze ne mukyala wa Katikkiro bw'atyo byasooka okubanga abikisiza aseeramu mu lutabaalo olwo wabula twalaba nti yali amaze okubanga akabaka kakomezebwawo mu Buganda n'abeera nga aweebwa n'amasiro nga ye mulangira n'otuukiddwa olwaleero mu Buganda amanyikiddwa nga ayina amasiro wabula bwe tutatunuulira wewa nti yali alese Wannyana mukyala wa Winyi kabaka eri munda mu buwangwa bwannaffe Abanyoro nga amutiise ttu tetwamanya kyo kyakoma wabula twamanyako nti Katumba abamu ku balenzi abaali bamuwerekedde yali nga agenda ku lutabaalo lw'okufuna enkumbi ye yasigalayo n'ekigendererwa ky'okubanga alabirira nti ettu lye tuleseeyo eriyinza okubanga litaasa nnyaffe Buganda mu biseera eby'omu maaso lirabiriddwa litya. Lwaleero tugenda kubanga tusimbulira ddala awo ennyini tutegeere Kimera adda atya okutaasa Obuganda mu katyabaga ke bwalimu. Nkwaniriza ssebo n'olwaleero mwami Kiberu. Nange ndi musanyufu okubeera wamu nammwe nga mbayesomesa n'okubanyumiza emboozi ku byafaayo byaffe mu Emboozi za Buganda ngaffe abaana ba Kintu. Kati bwe twakoma omulangira Kimera baleese akabaake bakaganzise mu masiro ge. Buganda esigadde terina mulangira alindiridde. Naye nga kabaka waali? Naye nga kabaka Nabaka waali kubanga Nabaka yabeererawo ddala. Olwo twakuze? Kubanga yabeererawo ddala. Olw'okugira n'ayiyayaawo kubanga obwakabaka bwali buli mu abaana bava eri Katonda. Mazima. Oyinza okubanoonya naye nga Katonda asazeewo tajja kubako. Lwaki Nabaka agamba yafugira emyaka 45 beddu. Ate nga yajja mukulu. N'abeererako ddala ebbanga eriwera. Naye teyafuna mutabani yenna. Kabaka aliko yakafuga emyaka emeka? Kabaka aliko yakafuga emyaka 29. Gwe nalinkana nawe era ndowooza bannaye tumwongere olaba Emboozi za Buganda. Gwe nalinkana naye ngamba mu Kabaka Mutebi longo serving king. Mu myaka egisusse ebibiri. Mu myaka 2 egiyise y'omu kuba kyasinze. Mu myaka 2 just. Naye nga tulinayo abaafuga emyaka emingi n'okumusingira ddala. Okay, tugende. Kati jukira tuli ku chwa akalakasa emyaka 45 wabula ezzadde libuze eddala eriyinza okulibuza eddala. Jukira Mulangira Kimera bwali adduka e Bunyoro. Yalina abavubuka bangi naye mu bavubuka omwo mwalimu omu Katumba asigala e Bunyoro. Katumba ono bwadde e Bunyoro n'akola omulimu ogw'okuba omubumbi nga abumba nsuwa mu lubiri. Winyi mwanga amanya nti Katumba asigadde balabamu ku baleeta ebizibu. Katumba bwajja ne yeefuula Omunyoro n'ayogera Olunyoro n'abeerera ddala mu yali aluyize era n'afuukira ddala Omunyoro mu kiseera ekyo naye ng'alina ekigendererwa. Agala nnyo omukyala we ono Omuhima Wannyana. Talina kyeyamukola n'asalawo obutamutta. Kuba bakabaka baali baagala okutta. N'agamba kanninde omwana bwe buzibu omukyala wange ye mwagala
kati Katumba n'abeera mu lubiri omwo nga yakola ensuwa entamu ze bafumbirangamu nga za bbumba nga yazikola ng'abeera awo mu lubiri naddala kumpi n'ekisaakaate kya Wannyana ng'alaba ebifo ewa Wannyana naye nga yalinda kimu omwana kati omwana bw'azaalibwa omukama wini n'abayita abawe b'amagezi bamuwa amagezi ku kyanaagamba nti Katumba ajjiramu kati Katumba naye yajjiramu kati Katumba n'abagamba omwana mumufune mumusse mu kisero ekisero mukikole mu ngeri nti tekiyingiramu mazzi omwana mumusule mu kisero ekyo mukisse ku mugga gutwale abaviire nga temumusse kuyiwa musaayi agende oba afiire yawalala gye mutamanyi temujja kuba na musango ekisero nga nekiyingiza mazzi nga bwolaba olugero lwa Musa mu Bayibuli baamussa ku mugga Kiyiira mu kisero nga tekiyingiramu mazzi ajja alondebwe muwala wa Falaawo. Kankubuuzeeko kiki ku ngero zonna luliwo olusinga obukulu olwa Musa lwe lusinga obukulu wano naye nga mu mbeera eyo yemu bifaanaganamu kati wano bakola ekyo bagenda kabaka Mwinyi Kyamale yasanyuka n'agamba kankole ekyo saagala kuyiwa musaayi kati omwana nga bamussa mu kibbo mu kisero bulungi nga bakibikkako nga bassa ku mugga ng'omugga gutwala kumbe gutwala mu kisenyi Katumba gye yajjanga ebbumba okubumba ensuwa mu lubiri kati Katumba ye yagenda olwamala wano ng'akkirira nti agenze ku mirimu gye kumba agenze mu kisenyi kati ekisero kijja tebamutumye na linnya omwana tebibakwatako omwana si bwabwe omwana wakibi omwana w'ekibi kati ekisero kijja kituuka Katumba ajja mukaana mwana ng'amukuza amukuza atya alina omukyalo olwo yabiwasiza afunyeeyo abakyala eyo kati nga ono amufuula nti mwana we teri abirondoola naye nga agenda ewa Wannyana ng'amugamba omwana nze mulina wuuno kati nga Katumba ajja kuleeta ensuwa ng'ajja n'omwana omwana n'alaba ku maama we bw'atyo ne babeereyo ebbanga ddene naye omwana bw'akulamu Katumba n'amugamba oli wano naye oli mulangira wa Buganda ekiseera kirituuka ndikuzaayo ndikutwala e Buganda ng'ekiseera kituuse Katumba n'abeerayo kati mu Buganda tukeseera mu 1275 Kyannabaka naye akeera lumu n'abula yagenda okuyigga bwe yagenda okuyigga teyaddamu kulabika naguno gujjwa tulina bakabaka bameka abaabula babiri kati Kyannabaka abula tewali kabaka tewali mulangira ensi n'eba nkalu kati Katikkiro we Walusimbi ekinaga kankikwatemu naye Katikkiro Walusimbi abantu baali bajjukira nti yali mu kuwaayiriza omulangira Kalemeera abantu nga babimanyi ne bamugaana bamugoba ne bamulemesa okukwatamu bategeera abantu okukuuma ne bamulemesa okuba omusigire era okasokwatamu tewali mulangira oba ofukosa ofuuse kabaka jjukira eri nnono baalayira atali muzzukulu wa kintu talituula ku Ssemagulu era teyagituulako yaliwo nga yalinga omukulembeze kati singa Kimera talabika ani yali yayitudde ku Nnamulondo Abaganda bo baali bakola endagaano Kyaggwa etaliiko na buwandiike nga baalayira nti atali muzzukulu era Walusimbi wakikwatamu buli muntu nadda ku bibye tetulina kabaka buli omu n'asaasaana n'addayo abaali basigire mu lubiri bonna bavaamu nga beddirayo mu bika byabwe kubanga tewali kabaka kufuna kati Walusimbi abantu bamugaana ne wabaayo Ssebwana mpozi mwami waawo Ssebwana kati ye mwami wa kabaka atwala essaza ly'e Busiro Ssebwana wa Busiro naye Ssebwana yali omu ku basajja ab'amaanyi awo mu Buganda tannabafuuka mwami wasaza si wasaza Ssebwana nga lye linnya lye ng'omuntu ekintu n'akikwatamu Ssebwana oyo jjajja wa Katikkiro
omu ku bakatikkiro wa Buganda ate ab'omulembe guno Omutebi. Oyo Ssebwana gwe twogerako kati. Oyo Ssebwana muzzukulu we Katikkiro mulwanya muli Ssemwogerere era ye musika wa Ssebwana aliwo ye Ssebwana aliwo kati. Simanyi olaba ebyafaayo gye bitambulira n'obukulembeze mugendera mu misaayi. Obeeri jjajjaawe yakwatako ku ntebe emyaka 10 beddu. Ssebwana akwatamu emyaka 10 beddu bagamba Walusi Mitojja Walusi bamulemesezaawo ku ntandikwa Ssebwana katukwatemu n'abeerawo nga yalinga agezaako okukumakuma naye era nga abantu abasinga tebamuwulirira kubanga babawulirira mu musaayi gwa kintu. Amakyova olaba Mwanya Muli yali influential nnyo ne matikira ga kabaka. Mulwanya Muli oyo bagamba yalina ekifundika kya Ssebwana oli yakirina kati ye musikaawe ye Ssebwana aliko okumanya mu byafaayo bya Buganda birondoola kituufu. Kati Ssebwana kati emyaka gibeerawo 10 Buganda terina kabaka. Kimera tannadda terina abimanyiiko eno mu Buganda nti gyali. Atulaba tukyali mu mboozi za Buganda nkujjukiza sokoddemu layikingemu kale layikinga muba commentinga yokko oba todde tunakubanga commentingako kyowulira nekiweetaaga okubanga tukwatako oba oliawo mu katundu kaffe akanaddirira shiyalingako obeere ng'owa tanakubanga akalabako. Emboozi za Buganda teziggwa amalojja tuli wano omulangira Kimera tanakuba komawo. Ssebwana olwakuttemu obwakabaka buliyawo tetumanyi kabaka kyagenda kubanga addako akulya ngoma obwakabaka buliyawo tetumanyi mulangi tetulina mulangira yenna aliwo amanyikiddwa wabula ekyama kyasigala eri Katumba eyasigala mu Bunyoro ne Wannyana yali yeetisse ettu eryo yamala n'abeera ng'azala omulangira Kimera. Tuddeyo kati wano Kimera amaze okuweebwa erinnya kati Bunyoro atuumibwa Wakyama Bisatu. Olwamanyikiddwa ngaani mu bantu mwana wa Katumba ye Wakyama Bisatu. Katumba bagamba Nazaala alina omutabani ye Wakyama Bisatu. Gwe n'amannya gonna ga Kinyolo Wakyama Bisatu. Wakyama Bisatu ye mutabani wa Katumba. Kati ekiseera kituuka ng'akuze ng'avubuse awezze emyaka banga 17 awo wasobola nga Katumba alabye nti kati asobola okufuga. Katumba kwe kusindika ababaka mu Buganda bajje eri bano mikwano gye be yali nabo e Bunyoro abakomyawo akabaka kakalemeera emyaka 10 n'okusoba egiyise emyaka nga 2 egiyise tumugende mu bagambe tulina omulangira mujjukira Wannyana gwe bamufunyisa olubuto omutabani gwe yazaala nze mulina yavaako obuzibu bw'okuleeta kalemeera nga teyeesigire kanyeewo omutabani gyali tanaweebwa linnya lya Kiganda yali Munyoro era nga Kimera Wakyama Bisatu amannya ago ga Banyoro Kimera odde nga weeriri era nga mannya Manyoro. Kati abagamba asindika obubaka bw'asindika obubaka abataka mu Lunyoro linnya amannya gaffe n'ag'Abanyoro gegamu kituufu. Kati bw'asindika obubaka ababaka ne bajja ne bagamba mikwano gye bali basega mwenge ne lule kyesimba nabo basajja kati batuludde babagamba babagamba obubaka ne bagamba tukoze bitya ne bakuŋŋanya abakulu b'ebika nga Ssebwana tamanyi Ssebwana kati omuntu bwakwata mu ntebe ayinza okufuuka omuzibu ate n'ayagala okutta oli omulangira n'ayagala okutuma abantu e Bunyoro okumutta. Kati abataka b'ebika ne batuula eyo mu kyama ne bateesa ne batukuŋŋanya ekibinja tugende tuleeta omulangira oyo tugende ate ne bafuna ekibinja nga kinene n'ekibinja ne bafuna engeri gye kifuluma mu Buganda nga Ssebwana tategedde nti waliwo ekibinja ekinene ekifulumye era ne bafuluma ne bagenda okuleeta eno. Ssebwana ali eno tamanyi. Kati bwe bagenda e Bunyoro okumanya Katumba yali amanyi okubaza ebintu yali amufunira n'omukyala nga yenna Magembe mukyala Muganda yeddira Mbogo. Manyi kisinza okunyumira kuba bangi bamanyi nti Kimera aba akomawo okulya Obuganda yali Munyoro wabula ndaba wano Kimera tulaba omusaayi omuganda oguwedde emirimu mutabani wa Kalemeera azaalibwa Wannyana bonna Abaganda bawedde emirimu kati bamutuukako
alina namagembe ow'embogo alina namagembe bamumufunira namagembe ow'embogo ono nga Katumba yali yajja mu Buganda n'afunayo namagembe mu b'embogo n'amutwala e Bunyoro aleme kuwasa eri naye awasa omukyala nga Muganda ng'alina omukyala we namagembe kati Katumba bali bwe bajja n'afuna wabasinkana n'agamba kansooke ngende mu lubiri nzibeyo Wannyana naye n'agenda mu lubiri Wannyana abbayo waaki Namasole wa Buganda tayinza kusigala Bunyoro azadde azaala kabaka nga balina otagenda leeta buzibu kubba mukyala wa Winyigo gwasinga okwagala ate Winyi aba yagattako abakyala abalala abawera ng'ono takyali afunayo abato kati n'agenda n'amubbayo mpola n'amufulumya olubiri ne mutabani ne bagenda olugendo ne lutandika olujja e Buganda nga Kimera wa kyama bisaato ayogera Lunyoro ajja kufuuka kabaka wano wabula ayogera Lunyoro tebagenda butamuwulira olw'Abaganda anti kati tutunye olugendo olwo mu lugendo olwo mulimu ebintu bingi nnyo bye tulaba kati nga byatandikira awo kati mu lugendo olwo batambula bamanyi olugendo lwali luwanvu ddala lwa nnaku eziwerako kati mu kutambula okwo namagembe akoowa kumbe banyina namagembe nawo mu Buganda mukyala wa Kimera akoowa banyina be bakoddomi ba Kimera bajjirako nabo bava e Buganda ne bajja eno okunona omukoddomi waabwe agenda okulya entebe banyina bannamagembe nabo bajjirako bagenderako e Bunyoro kati mwanyina we bwakwaga sisita tukusitule nebamutuuza wano ne bamutuuza ku bibegabega kale bamutuuza ku bibegabega ne Kimera n'alaba n'agamba nange munsitule nga musitudde mukyala wange buliko ebigere nga bibaluma batambudde kati okukongojja ekutandikira era mulaba ku matikkira nti kabaka akongojjebwa abo abamukongojja be bazzukulu baabali bennyini ab'embogo bali abakongojja bava mu musaayi ogwo gwennyini ali atali wa abakongojja Kimera bebakongojja kabaka omusaayi ogwo si buli wa mbogo naye omusaayi gwa abo bennyini famire ya Namagembe banyina Namagembe abo bava mu bannamagembe awo nnyini awo sigamba okuba nange ndi wa mbogo bifa mu lunyiriri eri mu nnyumba eyo mu lunyiriri olwo mu mutuba ogwo bali mwe bava okukongojja kuvaawo nzeutegereka kati n'okukongojjayo kuva okukongojja kabaka kwavaawo kati ekyavaawo batuuka wawe batuuka okuwummulamu kati Naabagereka Namasole eyafuuka Namasole Wannyana maama w'omulangira Kimera agamba mundekeeko nfuneeko wenkummula mpulira nkooye nnyo olugendo kati nawummula mu kaddo ke bayita Kiggamansole nawummulamuko awo ne kamuwa ekisiikirize kati erinnya Namasole we liva Kiggamansole tunafuna Namasole kati ne bamutuuma erinnya Namasole kati gwe Namasole engeri gyobadde wansi w'Ekiggamansole kati maama wa kabaka ofuuse Namasole okutuusa kati maama wa kabaka teyayitibwanga Namasole kijja era Kimera awo Namasole liva wano ku Kimera wennyini ku Kimera mu lugendo nga tannafuuka kabaka lugendo oluva e Bunyoro okujja afuuke wewava okukongojja wewava Namasole ate n'ekigambo abalangira Kimera yasooka okuyitibwa omulangira ekigambo tekyaliwo baali tebalina kye bayitibwa bwe kiba kyaliwo kyofula ababanga n'ebikansi ffe katweddira embwa ffe tweddira kino kale katweddira ekyawaffe nga tewali lulyo lulangira kati Kimera mu lugendo olwo atandika okuyitibwa omulangira lwaki ayitibwa omulangira yalangirira obubaka bwa Katonda atya anti Katonda jjukira nakugamba eri nti mu nzikiriza yaffe ey'Abaganda obubaka butuukira eri kabaka kabaka n'abuwa abalangira ne babulangirira ffe abantu babijjo ne tubukoppa ne tuba abakopi kati kitegeeza mu lugendo olwo waliwo obubaka bungi ndowooza omulangira Kimera bwe yatandika okulangirira
bagamba oli mulangira okulangirira eri Buganda bwinaaba na biki ebigenda okutereera abantu ne bamutuma omulangira tandikola okufuna obubaka akyalina mu kujja okumanya nga ye yali atuukiridde atandise okufuna obunnabbi atandise okulaba abalala kyoyinza oyita okwolesebwa bajjajjaabe mu Buganda batandika okumweyoleka n'okumuwa obubaka atandika okubulangirira kati bamutuma omulangira ye muntu asookera ddala okuba omulangira tewaali mulangira yenna Kimera yasooka waliwo ekyalo ekyakolebwa mu lugendo olwo kuba kati nyaga tutuuke e Buganda ne mu lugendo olwo nno bwe yali ava e Bunyoro olubiri tebalubaamu ngalo nsa Kimera baasitulayo eŋŋoma okutuusa kati ku mujaguzo kweri eringa engalabi bagiyita timba era mujaguzo we beetandika eŋŋoma esooka okuvuga bweti endala zonna 10 zigoberere eŋŋoma eyo timba yagijja yagyetika kati winya akola bwoki wamanya nti abusajja bututte eŋŋoma yange bututte Wannyana akola bwoki yali tayinza baatambula mangu nga talina wasobola kati byebyo byaliwo ku lugendo kati Kimera atuuka kuno bw'atuuka kuno jjukira Ssebwana akyakajjadde ku Ssemagulu kati waliwo abakyala babiri abazira mu Buganda abakyala abo ababiri be bamu ku bazira era ffe ku Women's Day abantu bobusanga bajaguza ba heroes abalala ffe ng'Abaganda tulina kujaguza abakazi abo babiri abakazi abo ababiri omu ku bo nga baali bamuyita Nabukalu n'omulala neerabidde erinnya lye bakola ki ekibafuula abazibu abakazi abo ababiri be bapanga olukwe olujjako Ssebwana baleete gundi mu lubiri Ssebwana bamupangira lukwe balabanga ajja bafuna ngeri gye bamuwuddiisamu agende nti waliwo olukiiko egundi kati bw'avaawo bw'ati n'ava ku ntebe agende mu lukiiko luli alabe eri kumbe n'eŋŋoma zivuga zijja mpola ku ludda olulala ne bajja ne baleeta Kimera ne bamutuuza mu ntebe kasita agituulamu ati Ssebwana agenda okuwulira ekiri eno eŋŋoma zikkanisa okusindogoma mwana kyandivudde ng'awulira ekisindogoma ekiri eno agenda okukyuka okutunula bw'ati ng'alaba omwana atudde tannawana kugenda wala abaati eri gye yali alobedde agenda okukyukamu bw'ati okutunula bw'ati ng'eŋŋoma zivuga zisindogoma otunula bw'ati kugamba tebamwira na byakumutambuza sima bamutwalewa tebayagala kumutta abo abakyala ababiri bamubuzaabuza ne batuuza Kimera bw'ati n'atula mu eŋŋoma ne zisindogomerawo ati Obuganda bufunye kabaka n'abantu mu byalo ne batandikira emisinde okujja mu lubiri olw'okubaguza nti kati ono ye kabaka jjukira zze tamanyi Luganda ayogera Lunyolo amanyi alina ga Kinyolo oguza otya Omuganda nti kati ono ye kabaka waffe kumbiranye gye tulaba izenga ebeerawo jjukira twali bahandika ddala okubanira ebitundu si bwe kiri kati otuguza otya nti kati ono ye kabaka ne babagamba bamuyita simanya bamwe bamuyita Babiiro kati bo kye baakola abantu bonna Obuganda bonna ono ye kabaka wammwe mutabani wa Kalemeera muzzukulu wa Kyannabaka ekyo kyokka Omuganda kimumala ekyo bwe kiggwa ne bamutwala mu ssomero omanyi tulowooza nti abazungu bwe baleeta amasomero nti kabaka Muteesa yawandiikira n'abakyala wa Bungereza ne baleeta okusoma ne tugenda mu masomero naye essomero eryasookera ddala mu Buganda gye riri okutuusa kati Essentema mu Busiro kabaka Kimera yatwalibwa Essentema mu ssomero eryo n'asomesebwa empisa z'Abaganda ennono nga bwe zaali zagerekebwa kintu n'olulimi Oluganda n'ebyafaayo by'ensi eno yatwalibwa mu ssomero eryo okumala ebbanga nga bamutendeka alyoka afuga Obuganda obulungi ng'amanyi obwakabaka kati buddamu okulaba gye bulaga buva mu kaseera akaali kafaanana ak'akazigizigi kiki ekyala ekituukira ku Kimera ono kati Kimera mu mulembe gwe Kimera bw'ajja omanyi omuntu nga yalondebwa era ebintu bikyuka
amatooke ne gabala nnyo mu Buganda aga buli kika. Abaganda ne basimba amatooke ne basimba ebitooke ebya buli kika ne bayite bamanyi ne bagenda nga bafuna ebitooke byonna nga bafuna ebitooke ebyenjawulo mbwazi lume byonna ne basimba. Kati basimba ebitooke ne batugesera nga bakooye okulya obuli. Kati ku mulembe ogwo yabawo omusajja omu yagenda n'afuna nga olaba bwe tusogola omubisi n'asogola kayinja bw'asogola bw'ati ne muvaamu juice oyo n'ayiwako omuwemba n'atereka ebbanga n'asooka abyerabirako. Wayitayo olunaku n'agenda n'aggyayo ekyokunywa bwe yanywako ne kimuwoomera. Kumba akoze omwenge Omuganda. Omwenge gugira wano mu Kimera. Kati bw'ayiiya omwenge ogwo oladdukaddukira wa kabaka nti kyenakoze n'agamba kabaka olowooza ku kyokunywa kino ojja kukiwuga. Kabaka bw'anywako bw'ati n'asituka. Abakisimba be bakiwoomya, abakisimba ekitooke be bakiwoomya. Asibukawo engoma nga omugoma we nga yawulidde dda ng'atandika okuba abakisimba be bakiwoomya. Amazina bakisimba gayiyizibwawo. Kabaka atambula bw'ati ayimirira okugulu ajjukira atamidde tasobola kutambula bulungi. Asobola kulinnya bulungi. Kati n'amazina genyinira bakisimba tuli ku bugere. Amazina bakisimba gayiyizibwa n'engoma eyiyizibwawo ku mulembe gwe n'omwenge guyiyizibwa ku mulembe gwa Kimera. Olulyo oluli mu nfuga luli mu layini yaani? Tubala ya kintu naye nga Kabaka Muteesa mu katabo ke Desecration of My Kingdom yawandiika nti yadde bagamba kintu ye yatandika olulyo lwaffe naye omutuufu yatandika olulyo lwaffe ye Kimera. Lwaki ayogera bw'atyo? Kubanga Kimera yatandika ekika ky'abalangira n'abambejja ekitaaliwo. Jukira yasooka okuyitibwa omulangira. Bw'atuuka wano n'agamba okuva na leero ntandiseewo ekika ekipya ekyebayita abalangira n'abambejja omunaabanga Kabaka n'abaana be. Najjawo embeera eyaliwo ey'oluvannyuma bali beddirango eyo n'abijjawo nassaawo standard. Ono yeddira kya maama we. Era ekyo kyasigalawo nti Kabaka atwala ekika kya maama we naye ate era abeera mu kika aba asigala mulangira. Kati bw'atandika ekika ky'abalangira n'addibya embeera eri enkadde ebaddewo era teri mulangira yenna ayinza kulimba nti ava mu Kabaka Chwannabaka oba Kabaka Kintu. Tebaliiyo. Abalangira bonna bava Kabaka Kimera n'okweyongerayo. Kati ekyo kyekimu ku byakola. Ate n'ekirala ku mulembe gwa Kimera yamalako Abaganda ensonyi. Olubugo luno luva ku Kimera luyizibwa ku mulembe gwe. Abasajja ab'engonge, omusajja w'engombe abangwe bayita Wamala atandika okukomaga. Akomaga agenda ku mutuba ajjako ekikuta ekyo akikoonerera muvaamu ekintu agenda okukyambala n'anyuma n'atwalira Kabaka naye n'ayambala. Olubugo luno ne luyizibwa. Omuganda kyayita bute ebiseera ebyo twali twambala maliba naye nga bw'omanya amaliba agayulika oluusi ente zaali ntono mu Buganda nga abantu bayinza okuba ng'obwana obuto tebwambala naye wano emituba nga mingi n'ayiya. Era Wamala ne bamutuuma Wamala nti wamalako Buganda ensonyi. Livaawo kwoyo omuntu naye nga lyaliwo erinnya naye kwoyo ye ne bamutuuma Wamala ko Obuganda ensonyi kubanga yayiiya olubugo. Omuganda n'atandika okwambala olubugo. Ate ekirala mu bavubuka bali nga tumaliriza Kimera nno abavubuka bali be yagenda nabo e Bunyoro bwadda gundi be yali alute Kalemeera. Kati bwadda okuva e Bunyoro Kimera bwajja ne Katumba akomyewo bonna ne bagwa mu bifo agafo. Kati ebibala ebyabalwa abazadde emyaka mingi tulaba ebibala olwo tulaba ebibala tulaba tutya. Katumba ono olw'okuba yataasa nnyo n'akuuma
Kimera naawo n'okufa. Kimera olwatula ku Ssemagulu n'agamba Katumba oli mugema nsonga kubanga wagema Obuganda n'onkuuma Obuganda ne bane Kabaka. Okuba na leero gwe mugema era nkuwadde obukulu bw'ekika kyo mwova. Teyafaayo kwani yaliwo. Yamuwa obukulu bw'ekika. N'alangira kati okuva leero Katumba ye mugema era ye mukulu w'ekika era Katumba taakolenga. Ajja kulyanga Kabaka era okutuusa ati omukulu w'ekika ky'entima talina kukola. Alyanga Kabaka. Buli kimu bakimuleetera era kyovula ab'entima be bajjajja ba Buganda awo wekiva n'amuwa nti bajjajja ba Buganda kubanga baataasa. Obuganda tebulina mulangira yenna ne baliwawo omubiri ng'enjogera y'ennaku zino. Abalala nabo bafuna agafaawo. Abalala bonna lule kyesimba mutaani w'abakazi Lwendo afuuka omukulu w'ekika ky'Engeye. Naye bamuwe obukulu bw'ekika. Sega Mwenge yali yagenda naye ne Kalemeera. Yali mulangira mulangira bwe yadda n'enkumbi ye n'azitunda n'agaggawala. Abantu ne bamutuuma Namuguzi nti yagula enkumbi e Bunyoro n'azireeta n'abutunda. Kumbe zaali za Kalemeera. Kati oyo bw'afuuka Namuguzi naye n'amufuuka omukulu w'ekika ky'Empologoma ku mulembe gwa Kimera. Naye bamuwa obukulu. Naye bamuwa obukulu. Bonna revolution nga bw'olaba mu byobufuzi kati nti omulembe gufuuse gw'abavubuka kati ne ku mulembe gwa Kimera Kimera bwe yajja abavubuka ne basooka n'era abazeeyi ebifo ebinene ebisinga byonna ne bigendamu abaali abavubuka ku myaka gya taata we abaali abato nga kati balinga mwana awo. Ensi n'agikwata Kabaka yalaba n'akwata omulembe gwe n'atugamba ngo bavubuka adde gukyaganye sayidi eri. Kati awo ebyo ebintu ebimu ku bintu ebyali ku Kabaka ebitambudde nnyo ku Kabaka Kimera. Ku Kabaka Kimera. Kati Kabaka Kimera ye Kabaka asooka okuba n'amasiro ku mulembe guno. Era oli Kabaka bakabaka twazikanga buzi. Bali baabula bubuzi. Okuba twayingira oluse lwa kintu awo babadde babula bubuzi ababiri abasoose. Kati ono ye Kabaka asoose asooka ate kati Kabaka Kimera nno tetwayogedde ku mwana yazaala omwana ayitibwa Lumansi. Omulangira Lumansi. Naye kigambibwa nti Kimera ono oba yalina obutakkanya ne mutani we Lumansi n'amutta. Naye nga Lumansi azadde omuzzukulu Tembo. Ndekireka nti era Obuganda busigadde buyina omulangira gy'okubongerayo. Kati lumu Kabaka Kimera agenda ne muzzukulu we okuyigga mu nsiko. Tembo okuyigga mu nsiko. Kati bwe batuuka okuyigga buli omu baawula onadde eri. Kati Tembo n'akwata ekiti ekinene ennyo n'agireeta n'awuttula jjajjayo ku mutwe. Kuwoolera. N'agwa eri n'akala. Kigambibwa yali awoolera nti wanzitira kitange. Tujja tandikira awo. Ekitundu kyaffe kijja kuba kya musanvu. Tembo yettira jjajjaawe. Eyayononula Obuganda yajja Obuganda mu kaseera kaali akakazigizigi. Obudde tetwagala kubanga tukozesa bungi nnyo. Ebiseera ebisinga ekira kuba kitono ekiba precise ate kibeera akinyuma n'okukwata ennyo omubabiro. Tujja kubanga lutandikira ekitundu kyaffe ekyomusanvu kiza tubeerenga tukusibulira wabula tukwebaza okubanga otugoberera. Subscribinga, likinga, sharinga yengeri yokka gy'oyinza okuba ate nga ocontributinga ku kiki kye tukola. Emboozi za Buganda abeera bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangali.